ebiseera byonna gye musinzira okubeera nga temugoberera mbanirizaako nate of course tuli ku nsonga za Tamale Mirundi senior era nga nabadde mbasuubiza nti nkyayongera okubeera nga tembaleetera biki ebyasobola okubeera nga bibeerawo mu bulamu bw'omwami ono mpaka wanatuukira okubeera nga aziikibwa. So tuula butuuzi kalira likinga video sharingirako abalala bategeeze nti wano we wali bwino awansi mu comment section oyina eddembe nawe okubeera nga owandikawo comment yo wansi awo. Video eno gyengenda okubeera nga nkuterawo byebimu ku ebyo ebiraamo oba kikiraamo ky'omukulu ono tuula kalira naye ng'ekyamazima sooka obeere nga ofuna akatambaala nga tonawo okubeera nga olaba video eno kubanga bikaabya abikanga ate bitiisa banaye okusiibula omuntu nakyo si kyangu n'akamu. Ngenda kubeera nga mbikuterawo awo osobola okubeera nga owulira biki ebyasobola okubeera nga bibeerawo naye nga majjukiza bujukiza nti tuli ne Habib Airport Pickup ago nawe naali mu nteekateeka y'okubeera nga kumawo mu ggwanga Uganda oba nga oteekateeka okubeera nga ofuluma naye nga tolina muntu kwegenda kubeera nga kutwala ku kisaawe aweekwate Habib Airport Pickup ku namba y'essimu 0702449995 abajja kubeera nga bakutambuza bulungi nnyo. Sayidi eno endala Sheikh Ashraf Walinyo go nawe nalina ebizibu by'ebyenjawulo abeera nga tomwekwata obulamu bujja kubeera nga butambula bulungi nnyo maridadi sana. Mufune ku namba z'essimu aweziri awansi ebbalibbali ku screen kabate video zino ate oluvannyuma nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo temuva simusaze nabadde wakeerayo mama sirina mmotoka n'ekiro nyangadde ogendeyo nga sirina mmotoka mukwano mirundi mukwano gwa mirundi sirikuba mirundi gyentomati mirundi ow'amazima mirundi ow'omukwano mirundi eyantuuta mirundi yantwala mu bagagga mirundi eyantwala ewa Hamu mirundi nagamba Hamu yangaisi yamukuba muyambe mweka bitatandika obulamu Hamu nampa miliyoni 10 nagamba muyange genda nabe ekikukola mirundi nga yagaliza mirundi andeze bannange eri alimanya buli ansanga mbuuza mirundi mu bbanga bambuuza mirundi nembanga olunda bambuuza mukwano gwange simulaba mirundi taliwona mirundi simulaba mirundi yange mukama mamazi nze eddame yange erikugamba nga bwe nabadde nfudde ekiro ekabala ewazana ennaku ezi ente zaawo weeziri ez'okusala ekabalagala ennaku ezi ekyengera ennaku ezi ne mu nnyumba yange ey'omukyalo ewaffe ennaku 2 tujja kuziika ennaku naye nga mulya nga tulya tunywa nga mukuba ndongo musibule omunene avudde ku nsi nene Katonda alitegeera mulyoke munziike nga nyimiridde kaleebi kubanga omutwe tegugenda kuggwerayo guliko endabirwamu yawo kabuli eriko endabirwamu yayo kaleebi ndaba akwata ku bakati emaiti yange ejja kumala ewazana ennaku ezi mbere waliwo ente yaawo egende ekabalagala ennaku ezi waliwo ente yaawo egende ekyengera ennaku ezi waliwo ente yaawo njolekere ewaffe mu kyalo nga abantu ku butale bwonna babayimiriza ne balabako engumi n'etokota balaba mirundi musajja waffe agenze n'abatamiivu babawe basome bwe banywa nayiro si walaki saagala bawalaki kutabula mukolo gwange nabaga nti nze banaye bwenfa tewali ajja wano mulambo gwange sikuntwala mu kyaki ekigondi kyebikunvumirayo sisomye nga ndiki nze wendi sisoma mu kyaki kyogamba tebakutwalanga mu kyaki waka bakusabire waka jafali ajja asabe ab'eddiini yaffe bajje basabe abakatoliki basabe kuba gyendi. Olwaleero tuli wano era wetugenda okusula. Enkya ku Lwokuna tujja kujja maiti mu funeral home ku ssaawa 3:30 tubeere e Bunnamwaya Church, Catholic Church. Tube ne misa bweneggwera wonna tujja kuba tumuleeta wano era we tujja okusula. Kakati ku Friday ku makya tujja kugenda omukyala namba 2 ekyengera simanyi obuvizooni ze naye nga kyengera nga ku kyaki wansi wa kyaki eyekyengera tusomerewo misa awaka tusomerewo misa awaka
then tusulewo era ekyengera, then Saturday kumakya tujja kusetting off saawa ndozanga 3 tugende Kalisizo era gye tujja okusula. Tujja kuba n'ekitambiro kya mmisa ku saawa nga 10 tusuleyo kati enkera ku Sande, era tujja kukeera n'ekitambiro kya mmisa ku saawa 4 then tuziike ku saawa 8. Medication yagifunye singa obulungi mu ggwanga lino, naye Katonda bw'atyo bwe yakoze eki, era leero abadde alinnya nnyonyi. Twadde twamaze dde okutula mu meeting n'aba State House nga leero agenda mu Aga Khan, asokere mu Aga Khan then tumwongereyo eyindiya, naye tekyasobose. Katonda teyakisobozesezza. Naye omusajja yafudde mirundi. Ne bannaye yafudde ffenna tukimanyi, yafudde. Twabeeranga naye wano, kati omanyi tetuliddamu mulabako wano wonna. Mbeerera alinga kato, tetuliddamu. alinga byakusaaga. Sajja wange oyo Speak namba. Ogenze kaaba? Sisobola, mirundi annumya. Mate manyi kyogenze kaaba te. Omanyi naawe zigayo liri wala liringa lyange. You have abandoned the economic shaft. For instance, Uganda businessmen and women are being displaced from premises owned by Indians. They are being charged rent in dollars. They don't get any portion from government. These are women who have been earning the money in the markets. The markets have been taken over by the economic shafts, the capitalists, through tendering. They don't hear anything from you. In 1986, said that he was the president of the whole. It is this frustration that is forcing some of our youth to these guerrilla activities. So people are wondering what happened to the president of the whole. Expose them to. First of all, political science. Tamale Mirundi is calling urban traders peasants. These are not peasants. Let's first of all settle that. These are not peasants. These are traders. You can call them traders, you can call them urban low income traders, but they are not peasants. Peasants are not traders. Peasants are the ones who depend on growing crops or raising animals. These are the peasants. That's number one. Number two, I need to study I have some study, but it's not complete. What I know is that during the decline of the economy in the 1970s under Amin and Obote, one of the adverse effects was the informalization of the economy. The economy became completely informal. The formal sectors broke down. They were replaced by the informal sectors. You know, the cutway fabrications, you know, because the imports were not there. Then the Magendo people who were selling from Dubai. You go to Dubai, you bring things in a briefcase, you sell them, you go back. Now, as the economy becomes formalized, I wouldn't be surprised if such people are being squeezed out of the economy. But this is good for the economy. It's not bad for the economy. Not necessarily bad, unless you show me how bad it is. And maybe I will invite you and we'll talk about it. For instance, if a big importer, instead of bringing things in a briefcase from Dubai, if he imports a whole ship, things would be much cheaper. He will be able to sell more cheaply than this one who is going to Dubai, you know, bring things in a briefcase and then go back. You must understand that. This is not bad for the economy. Because this fellow will import a whole container
or I don't know how they do it, but what I know is the principle. Importing in small quantities as opposed to importing on a big scale. Now, you think that is bad for the economy? You'll have to come and show me how bad it is. Then you come to the rents. The rents, because what you are talking about is a very dangerous principle. You seem to say that the government should intervene and put rent control. Should order the Indians and say, now you must not charge more than so much. Now that's very dangerous. The implications of that are very dangerous. By not controlling the rent, that's how Kampala has been built up like this. We don't control rent, so a lot of people go into houses, into building, in the hope of reaping profits from building. As a consequence, a lot of houses are built, and eventually the rent goes down by market forces rather than by government control. You remember Tamale Mirundi, what happened to transport? You remember transport, passenger transport. We never intervened. We allowed the UTC to die. UTC to die, People's Bus of Jinja to die. Now, what is the situation of transport now in Uganda? It is excellent. How about cargo transport, the lorries? You remember 1986? Ooh, transport was very, very difficult. But what is the situation now? When you have a lorry, you may park it at the car park and you don't have anybody to hire it. Is that not the situation now? Eh? There are so many lorries now, there are no people to hire them. Is that not true? It's true. But the business is Okay, you will tell me about the business premises. That one I have not studied, so I cannot answer it. But in principle, the liberalization, I have given you the example of passenger transport. You all agree that liberalization helped all of us. Number one. Number two, on the question of cargo transport, by road transport, liberalization helped tremendously. So now about the premises, I have not studied, and I'm ready to study that. But in principle, liberalization is a very good answer. bwabanga yenyeddemu era asibiramu waka talina luyombo tabumamu ate mukolaganira era ekigwe wagundi njagola nga yatuuse dda nze olaba mu bonna akubuuza n'akugamba nti nze wange mupiira leka bindoze singa ogenda kyaggwe mulindi teri yoyo mwenyini tata wa Ismail Access nga bwotadde mu comment, so that is Haji tata wa Ismail Access. naye mikwano gyo gyonna boogera amazima, tutunulira mwami Tamala ayogera amazima, mutabani we yali ayogera amazima. Obeerayo n'omuntu omulala nga mukwano gwo nnyo oyinza omukaka oba omugamba ayogera amazima oba ayinza osirika wekyetaagisiza omuntu omulala kyaliwe ekirungi amazima agagoogere omanyi ekirungi otakyogerako tolina kyofunamu yogera amazima ensi ekimanya ekibi kijja luvannyuma naye nga amazima gakoze ge balina okusooka okukulembera kino ekyobulimba kijja luvannyuma. So oyabadde tata wa Ismail Access omugenzi